bali mu kubaza balinda weevu eddako kube bagezezaako okukola eyaabwe tesobola na kuyimuza kaato. Kati bali mu kubaza. Olumu baafulumya ekiwandiiko mbu Holy Alliance ng'ekifo ky'obwa president bakigabidde President Museveni abatali kulonda, ate nga bo bagamba bafulumya nakyemalira. N'olwekyo era tugenda kulaba bingi bye tugenda okulaba. N'olwekyo kino ekisinde oyinza ogamba nti tusabire bananyini kyo, naye nze ndowooza tusabire Uganda, kubanga mu DP wano twabalina nga Mao kyekizibu. Batongooza n'ekibiina Kisuubi ne tubawa ne tikiti za DP ne bawangula ne bagenda mu Parliament, naye nga ku bwa president tebampagira, bawagira Kizza Besigye. N'olwekyo osobola okweka emizeejo, naye watuuka ekiseera bagamba nti ekanzu ebika empale ey'ebiraka. Kati amazina aganyumye ne basitula kanzu, kati ebiraka tutandise okubiraba. Ekanzu eyali ekwese empale ey'ebiraka, kati ekanzu bagisitudde. Kati abantu beebuuza nti bulijjo empale bwefaanana bwetyo, olabako ebiraka nga ne kala tefaanana na kala y'empale. Waliwo ekiraka kya green, kiraka kya yellow, kiraka kya blue, ekya red. Kwegamba oluusi obulwa n'ekyokukola n'ogamba nkaabe oba nseke. Naye kulisaayo nnyo yonna gy'obadde gy'osinza okuba ng'otuwuliriza. Kutegeeza nti oli ku mayengo ga Yugi Update TV kw'osinzira okuba nga kw'oli. Bw'ayagala otweyungako nagambye kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba ng'osobola otweyungako ddala bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Norbert Mao avuddeyo n'akuba kalyonso miromiro n'agamba nti kali addakadda ejjobyo oliriira byo liddira mutwe. Abagambye abalinze nga basaatuuza amagezi nti baagala kukomawo mu DP, agambye nti no Mwabitukola ebyo nga ffe tutunula nga teri atuwolereza, nga tumanye ebigendererwa byammwe era nitubaleka ne mugenda. Kati mwabitwala mu kibiina ekya National Unity Platform nga mulowooza naye mugakolerayo amajaani. Kati mukkirize Robert Kyagulanyi Ssentamu abaanike obuyisa bwammwe, obuzeezeze bwammwe, basobole okuba nga babategeera. Bwenjogerera mpuuga ne banne saako Obedi Bwanika embeera yaabwe mu by'obufuzi kaŋŋamye nti nno nga musaawa zino webanga mulwadde ali ku ccupa z'amazzi go mukwano gwange ali eyampuliriza. Embeera weekyo weekyali okuva we beegabira akasiimo ka Service Award, embeera yatandikira okubigira paka kati ekikolimo kikyabatambulirako eky'okukumpanya n'eky'okwenyigira mu buli bw'enguzi okwegabanya public funds go mukwano gwange ali eyampuliriza. Bategeeza nti nno mbaagala nnyo wamma, mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV.